omanyi esente tebazigoba era yagoba esente ne kakati akyewuunya zalagawa nze siinayo mugagga gwe mmanyi tebazigoba as in running after oba oli okuleeta sente nti nkolera ngoba ddiirwe kati waliwo akapya akayingirewo kati waliwo ketufuutukira waliwo kati keŋŋendako okugoba mu layini tebagoba ngobe nze ndowooza even endowooza y'okuzaala ebintu kati obudde bwe buno nze abantu bonna abagenze ku ssomero omwami oli kyeyabuuza mbagamba ekintu kimu nti obudde butuuse ozaazeeyo ekintu okiteeke ku ttaka labayo ekintu nga oyingidde mu nkyukakyuka kugamba nti kati nze line wano bwentunudde wano mmaze okulaba nga wano ŋŋenda mu maaso weeraba emyaka 3 egijja weeraba emyaka 5 egijja kyenakugambye nti omuvubuka ayiga okwokya ebyuma ng'abimanyi nti bajja kuzimba amayumba kati nfuuse relevant mu nsonga eno bizinesi ezimu zoolaba ezo naye omuntu agitandika atalina kyagimanyiiko. When do a business become a business? bwe butabeera specific waliwo oli kyeyamugambye kyebamugamba bizinesi efuuka bizinesi nga gwosinga okugimanya kyovula mu kibuga muno abasajja baga nti najja ntunda ndagala nembeera ku street ninaye abagagga bemmanyi nga bw'otambula naye akuga nti kati ekyo ekika ky'essaati tekikyakola era ye tazisuubula era ekikyayavuwaza bano abantu n'obusente bwabwe obutono bagoba ddiiru bagoba ssente era ng'abali mu zaala buli sera alina bwateeka binga azizaazisa naye amaanyi g'okukula nze ndowooza nti abantu batandike n'okulowooza ku maanyi g'okukula teeka essente zo n'ebintu ewali okukula laba ekintu kyo nga kikuze for a particular time ekyokulala ekintu ekyo kiri kweyimirira nga gwe tokyalina maanyi kisobola okugenda mu maaso kisobola okugenda mu maaso ne bw'oba togenze ne kiyita ne ku maanyi go kiyinza okuleeta abantu abalala 5 ne bakwatirako kubanga diiru za wano kizoonoona bakulaga nti teekayo sente oziteekewa sente si by the way sente si zikola obugagga buli kyetegereza other resources like human resource like infrastructure networks gamba gwe wennyini n'obumanyi bw'olina bukola sente kati omulembe guno gwagala nnyo sente kyovana ne betting alina amaanyi teeka wano sinje 10 wano nyinza okugyayo $5,000 naye nze ndowooza kyegambye nti bajjajjaffe baategekanga ng'amanyi ne wanaava sente z'emyaka 2 egijja mu maaso amanyi wasimbye naga nti ogwo omuti gwa vakedo ffe twasimba vakedo baffe binaku mukubuulira tumanyi nti munaagenda okudda mu kisanja ekijja n'emiyembe gyaffe nga gyo gikuze n'amapaapaali munabamuga tajja genda ngafuuka nti webanakooyera bajja kulya ku paapaali tumanyi ddala we know how to go nze ndowooza n'abaana baffe n'abantu betusomesa obudde butuuse tuddeyo omuntu atulage tangibility gamba is this thing tangible kati mu bufunze omuntu okubeera specific Grace kyabadde abuuza yes kimufundiza alina kukola atya alonde mangu ekintu kyasobola okukola mu maanyi g'alina akirabe nga kikula ate akirabe nga kigundidde because one day you are going to be tired ate alowooza nnyo nti kirimu eyimirira ekiseera ekyo lwatali okwo kibayita okugundira ekyokulala kisobola okuleetayo abantu 3 kubanga obugagga tebukolebwa mikono 2 wadde omutwe ogumu abantu bwe baliba tebasobola kujja kukukolerako ogenda kubeeramu pakasa emyaka gyo gyonna egy'obulamu obwo tuusa olunaku lw'olifa ate tojja nakufiira ku mulimu abantu tebajja kukkiriza bajja gera otandise okuyuugayuugamu bagende ave ku mulimu agende